luno olutalo wakati w'omutegesi n'omuyimbi gw'olowooza kandi baakabadi kuba show ebadde teri nnyo mu mawulire naye obudde buneeno buli wamu oyo w'otuuka eri mu mawulire kandi baakabadi omutegesi muyaye Nobert nanyini show muyaye omuyimbi bayogedde erinnya ly'omuntu gwe nawulidde gwe bayita bajje biki ow'MTN kati tumumanyi era byakiyaye nze ngamba batunda show gw'olaba otya si kuba senga mbadde nina bwendaba nandigambye abbe nterako kamera bannayuganda mbagamba okusinziira bwendaba kati kankuwe strategy nga bwe yabadde yimiridde so let me tell you kokwa bulijo nakashesho bano mwazo ravu note kwa kuguma let me teach you in this love tit for that has never been a fair play and izara mabere gonti abachara barebera mukazo kankunda eje miezi mwenda nkuri omunda nimpara ninyitsia nindia ninzana ngotakarire nimbanza naria utakanywire nimbanza nanywa ko butter shape ko butter shape yeah oli mu federation naliyoko kyekyakuggya mu federation teri makulu Export TV to the world. Abalabi baffe abalungi tusanso balaba nze omwana soda ndine Abbe Export TV subscribing a commenting o sharing empeera etambule bulungi olunaku lwaleero tuli Gaza tuli mu nkambiyo bamuyise Valley Music isoko babongeko mu magezi awo. Big up on yourself ladies and gentlemen, them call me Valley Music representing out Western Uganda alongside my big brands banobona bakabi bayimbi ngoli mukakamuwa neno mu bulamu bwa bulijjo era bwe kino okuba ate nyombe tuwane okumenka just yambala karakita njira nenjiramu oyagala twekube mungu ogambayo ndeka wano oli mu gaaliyo ne bugamba tebafulumaawo basobola tukwata emboko n'ekaaba kale nga tetunasimbula gamba munno nti no waliwo essomero walita Cambridge Junior School isangibwa Matugga Kito lyekwate twalayo omwana bamukusomeseze bulungi nnyo kasootuka ku ssomero teka obutezi school fees si bino byatwala mwana n'abangano bamubufumbo n'abanga asenguke waka kitanda mu faliso nkumbi nno omwana wayo ka school fees ebisigadde bitambule bulungi nnyo agamba ati omugaga bone mulide sente ebiri mu media obiwulira Vale nabiwuliddeko nabadde neebase so ngeno nina okuba wagifollowinze bulungi kube kukwatako ani Vale ebinkwatako laka tobimanyi ebinkwatako laka byotamanyi kuba nali mmanyi otandise otebereza ebinkwatako tekirimu ekyo bye nawulidde tekirimu nawulidde mbu gravity mbayagala kola ki mbwe dwaliro ebyo nga byekadde ebyo byaggwana ate nze nabiwulidde jjo era badde oba omutuukako mugambe eddwaliro tetuliraba namugamba dda nejjo namugambye ne luli we yatandika ensonga ezo namugamba blood ebintu ebyo biveeko olw'omusajja gwoliko w'abantu nalemerako yayo kyamunkaawo nazemu owulira ejjo nga waliwo abamubanja eddwaliro nga tanyega neŋŋamba kati musajja gwe nagamba yagaana owuliriza ensonga zange okukakana nga abanjibwa ate nga tasobola sasula ddwaliro eti nakulaba ngamba nti abantu naddala bava sides egyogedde mu western mukolera wamu ekikwata ku munno naawe kiba kikutteko ekikwata ku munno naawe kiba kikutteko mu western munno naawe kiba kikutteko kisinziira mu mbeera ki si gwe genda kwenda wagundi ne bakukwatirayo ate mbu binkwatako Vale bibagattako nnyo kubanga tuva mu region yemu kumanina ddia kubanga tuva mu region yemu ate mwenna muli mu business emu ya kuyimba okitegedde nze nani kiki ekiriwo kale kanyanjulira abantu kyetwogerako omukulu Regi Regend mu Western Uganda Regend sajja yabakyono osobola okukolayo statement emu eyinza okunsazaamu ekigambo Regend ku Regi waliyo Rasta Chazi waliyo Sister Charity waliyo Lady Mariam Tidatine ne Valley Music statement mpanvu esinga ka statement kwa badde oyagala kati tuba tumuteekawa upcoming Valley Music tanyiza abantu mwana nze ndeka tombuza bintu bitali anyway omukulu yabadde alina obwaguga bwa show ku Cricket Oval najiwulirako najagala nnyo era nakulaba postinze nali nkyagala nnyo nakati olwaleero njagala nebeerayo bantu era bwe nalaba posti neŋŋamba like yanuuse vivi yakkiriza n'agamba nti this time round tulina kutukwatira wamu ng'abava mu saidi zeeri okuteeka region yaffe ku map njagala kukujukiza nti Bobi Wine bwe yali alwanagana ne Museveni
wabalukawo ekirwadde kye bali bayita COVID-19. Museveni n'agenda ku TV n'agamba naye munaabe mu ngalo. Bobi Wine n'agenda mu studio n'akola olimba n'agamba naye munaabe mu ngalo. Oli kyegamba? Kati kitegeeza awamu wabawo embeera nga ebimu musobola obiteeka ku bbali mubeeko kye mumala. Tubadde tetunakola show ya Western Region Central. Kitegeera nga eri solid wetyo. So mbadde no accepting nga kibi. Kibi. Era tufe tubadde tukwakirindira. Amaviva agaffe ga byuma. Metal solid. Wetwogerera waliwo emberebezi eza sparkings wakati yali omutegesi Nobert Events n'omukulu. Wabitegeddeko? Mbiwuliddeko mu ngambo kumacha kuba leero nzo kuseleti sawa nga 5. Naye mbiwuliddeko kebeddeko ku internet yange nendaba ebintu ntubwe bitefanagana n'ebyo ebyo. Lwakuba mbadde sibiwabudde ensonga ezitalina makulu nze sitera ziwabudde. Nga tetunnatuuka yeeyo ku nsonga eyabaddewo Vurice emabega kaawo. Reggie ali wathe okuba akalugo gaako ng'asobola okukakuba bulungi. Ng'aliko amaanyi gaffe abamu abawathe. Kyova olaba twalina omupostinga. Ensonga lwaki tewategeera lwaki twamupostinga. Ye kennyini Ssekinoomu tasobola kakuba ne kagira. Ne wane Kampala tewali muyimbi Ssekinoomu eyakakubi. Eyo point. Yes. So naye yabadde tasobola Ssekinoomu. So abadde atwetaaga mu ngeri emu oba endala. Ate ggwe ng'oli wekka. Nze nange Ssekinoomu munnange mungira munnindako nzija. Naye era kyemmanyi oba oliawo nze ngenda osooka oteekawo embeera nti nno ne Ssekinoomu asooka kuba. Sho eyinza okubaayo n'obutabaayo. Gw'owulira otya mulinga omuntu ava sayidi zeewamu. Kituufu. Tuli ku probability kuba kati yali omutegesi baba batandise okweyogeraganya ebisongovu. Nobert ayogera kineeno, Reggie ayogera kineeno. Ki ekiba kiddako? Ndowooza kiddako sho. Kubaayo oba butabaayo? Kubaayo ate golowooza lwaki? Kati ekisooka esho twasemba gyogerako lwe nagipostinga. Kitegeera? Neddamu neekola ki? Kati gw'osuubira bandikoze eki? Gw'osuubira bandikoze eki mu kaseera nga kano? Okusinziira nga bw'obadde obiraba kisooka ogambye yali abeetaaga n'endowooza teyateekawo mbeera ebaleeta ku board. Abadde ng'alina baataddewo embeera era mbalaba bapostinga abamu 2-3 ate nga nakyo kikulu. Gwe results obadde osuubira zitya? Badde nsuubira okujjuza Abanyankole gwe tobamanyi. Bano Abanyankole be tulina mu Kampala mu Central Region bangi nnyo almost baagala okwenkana ne be tulina eri. Okitegeera? So nsuubira nti tusobola ogijjuza. Ate n'ekirala tulinamu zirizi intermarriages biki. Mutuwasizaamu naffe ne tubawasaamu. So osanga oli ng'abaana be bakulu nnyo benkana naawe ne nga mama waabwe Munyankole. So balina okugenda okusupportinga ki newankubadde Baganda. Okitegeera? So ekyo kibadde nze kimpa essuubi nti show ebadde ina okujjuza era egenda kujjuza. Mu factors temulimu good music ezandi influences ekivulu ekyo okukola obulungi. Anti kinagambye nti badde batwetaaga fe abalina good music. Talina good music omukulu. Alina amaanyi alina n'obudde amaze obudde bungi mu industry. Asobola okwalifyingirako ekyo okuorganizinga show. Amaze n'emyaka mingi mu industry. Alina ne byakozeewo mu industry. Era you appreciate. Alina ne collaborations zaakozeewo nkisiima era kisobola okumuqualifyingisa okugenda erugogo. Naye engeri gye kiri nti eshow yaffe esooka ey'Abanyankole kyetaagamu content wa good music. Whereby you need a person like Vale Music. Waliwo enjawulo y'ennyimba ne good music. Byawukana nnyo abantu abatakola good music ennyimba zaabwe tezimalaako wiiki 2. Kyokka ate ze zisinga trendinga gundi yatugambye mu good music tebabiwulira bali mu nkudi. Zitrendinga mu wiiki 2. N'enkudi kati simanyi go kuva ku makya akagiwulirawo. Abe wawulidde ku nkudi kasooke? Kati giweeyo wiiki ezo. Ojja tegeera what is the difference between bubblegum music and good music. Nenda basaanikidde nnyo good music oba mwe abayimba good music temufubye nnyo kulwana basaanikidde. Just ensi weetunula abantu baavu. Tuli baavu tetulina ssente. Abantu tebakyategeera bulungi bakola bye basanze. But then with time abaddeyo bubi bamala ne bateera ne bafuukako bulungi. Kitegeera? So nzikiriza nti good music egenda kudda. Kyova olaba tugira nti tukolayo ku good music ne buyitamu ne muguwa focus. Kitegeeza nti with time kigenda kumala kibeere. Luno olutalo wakati w'omutegesi n'omuyimbi gw'olowooza kandi baakabadi kuba show ebadde teri nnyo mu mawulire naye obudde buneeno buli wamu oyo w'otuuka eri mu mawulire kandi baakabadi. Omutegesi muyaaye. Nobert. Nanyini show
muyaye omuyimbi bayogedde erinnya ly'omuntu gwe nawulidde gwe bayita bajje biki ow'MTN kati tumumanyi era byakiyaye nze ngamba batunda show gw'olaba otya si kuba senga mbadde nina bwendaba nandigambye abbe nteerako kamera bannayuganda mbagamba okusinziira bwendaba kati kankuwe strategy nga bwe yabadde yimiridde nze nga bwe ndowooza bakimanyi bulungi nti Vale Music bavaayo nabaako kyayogera ku shop etambula therefore babadde balina okukozesa eyo embeera boogera ebigambo byabwe naye ng'ekigambo Vale tekibava ku mimwa sobola okusikiriza mu bannamawulire okujja okunoonya oba amafuta yes mbawe kuki ku mafuta muzigo ekitali kibi kuba already nali nabapostinga dda naye tebanaba nakunsiima ate baagala mbongere oyagala bakusiime bantya omukulu adde ku mitimbagano gye Rage agambye sebo mukwano gwange Vale weebala ekintu kitofalire wagasse ku concert yange nedda twagala sente tewali kirala tewali kirala twagala sente twagala kutunyonyola batuwa amaja obudde buno bali kweyogerera ebigambo biwanvu omukulu ali kuba MTN nga company Nobat Events ye nga ye promoter ali mu business y'endongo ate nga ne MTN eri mu business tekimukosaamuko somewhere ate kikosa kityo omuntu yateeseza n'oligwakuba naawe obadde ki bali mu kabadi waayi simanya akabadi kyekitegeeza naye nga nkugambye tekirina we kikoseza omuntu akuba gwe yateeseza naye nekyo tekirina ngeri gye kigikosaamu akatinitini kityanga babadde tebanagiwulira batandise ogiwulira tontegeera oba byeŋŋamba njagala nkutegeere n'akulaba akutegeere kuba kati otunudde kati sho ebadde lakinga kye bayita talkability okitegeera kati kye tulimu bakiyita talkability era nange muntadde mu talks naawe oli engaged yes kye babadde bakolerera bwe ndowooza yange kinoomu era sho erina obbaayo nnyo ate eti ayinza obutabaayo naawe wekera ku makya neetabaayo just in case nga bw'omanyi kirina engeri gye kiyinza okukubamu Rage nammwe bennyini abayimbi abava mu Western Uganda olina kyeweerabidde nti abo abantu abali awo bonna almost abalwaninga ekifo abananyini byuma biki byonna abasinga bonna bawagizi balwe na Western music at large lwakuba ebiseera ebisinga temukiwa focus temukirowoozaako so mu mbeera emu oba endala mu buli ngeri ekivulu kirina okubaayo era kikole bulungi yes era bwe kitabaayo mpozi ng'omuyimbi yeekyanze era bagenda wanika Vale Music era kiveeyo ona performinga ku kivulu nga kibadde bwe bampa ssente nze tebanaba kunkubye kugambe nabalanga ne mbagambira ku bantu bange ne mbagamba naye mugye muwagire ki kyali wange naye tebanaba kunkubirako kasimu bwe banaba bankubidde bakwatagana nnyo ne management yange mpulira mbu Nobat ayogera nnyo ne management yange kuba boss wange atera okuŋŋamba naye bwe babanga bituufu tujja kukola lwaki nedda music tumulina ng'ogyeko bino bye tulaba mu media olina enkolaganayo ne Rage etya mu y'obuntu tetulina tomukwataganirako dda oyo kyali namusaba kati wuliriza nakola olimba baluyita nkwina omuliyitaana ndi olimba lwange olwasooka okusala mu Western Region okuvanga wano ku mayembe paka eri Kabaati kati ng'omuntu nendowooza nti bw'okubira ku kyaliwo bw'otyo n'omugamba nti mpaayo ka challenge osobola okupushinga olimba ne lukola ki ne lutambula nga ndowooza ne mentality yange nga ndowooza nti ayinza okyagala so ate ye yandaga bulazimu nno nsembere neeri okitegeera wali tonnasaanira obudde obwo kakati ate wayitayo naku bbiri n'afulumya oluyimba nga baluyita simanya make away leave my way go away nemanya oyo ekyali isimu erufu yali agobagwe nemanya oyo ekyali isimu erufu nasirika busirisi ntandikira okufokasinga ku music wange era kyova olaba olwaleero ekyo kye wali oyagala akukolere walina omuyimbi gwali okikoleddeyo naye kenyini na challenge zange abantu bakimanya bandaba nze mukolera buli lunaku ne kulimba olupya lweyakakola nze nina element egamba munze nti Western music esobola okugenda ku market paka ne tukimane BET award oba ne Grammy believe eyo jijjawa ate lwaki nedda bali abakima abayimbi wano mu Uganda tebatwala baganda batwala bana Uganda kati then what's wrong with it kiki ennyo omuntu asobola osinziira mu Western Uganda nakubaako eshongolo togamba mbu Wizkid ne Diamond ne Burna Boy Wizkid ne Burna Boy babeera mu regions ezimu kati hiki kyogamba
nkuba mu akafaananyi nga bagamba akeshongolo kawangudde BET. Grammy BET wano kumpi. Totwala kumpi rasitaffe tuli bawanvu oba tewakimanya. Ogiraba muye oba muggwe? Yenna wali abayimbi banje mu Western Region gwe tobamanyi. Lwakuba fe abayimbi abakyali wano mu maaso kyali mukulwana n'ekyo ekintu nti abayimbi ffe ababiri abasatu abaliwo abamu ku ffe balina embeera y'okubanga gundi tajayitawo. Mwennyini mwerwanyisa mwe bennyini. Kati ate ekyo ekintu kiri against nnyo ndi mukirwana nnyo okulanga buli mbeera at least omuntu omuwaako ne yeefaako nenga omuwaddeko. Yes, that's what I'm trying to impose into our industry. Wali ogezezaako kisheyalinga ne mukulu wo mu ndongo Ray. Lwaki tetawulira? Abiwulira. Ye ng'omuntu personal embeera ze ez'obuntu teyeetaaga ku tassociatinga nnyo n'abantu. Owakamula emirundi emeka? Mbuuza bwafubutukeyo. Nze nnyinza okuba nga mpa kirala mu media. Boloza taliimu nze nalabye gundi ani events oyo bamitani. Nobert events namulabe nga agamba bwasula mu lodge z'emitwalo 2 wano waliwo ng'omwabiwulidde. Siwe kiri kati goloza taliimu. Oyo kye yakubye nnyo. Legend mulamba y'omu ku si ebadde ensonga yange. Ensonga yange ebadde nti ali accessible waali osobola omutuukako. Mu lodge. Naye wakamula emirundi emeka. Ayinza okuba nga lodge gyalimu nga security eri tight nnyo nga tolina woyisiza ka kamera. Naye kati eyo kyali tetusobola muvaako kko. Kubanga mwana nze ndi big brand. Kati tukole buti vale ku lw'obulungi bw'endongo ya Western Uganda ffe ng'abawagizi bamwe tusaba mukwatagane. Kisoboka mugende mu musabe kati kankubulire bw'osanga omwana nga takwatagana na taata we taata ye mukyamu tasobola kubeera mwana kubanga omwana ayigira kwani era obviously enkuyeegiriza ento okugira kati bwegenda ogambe taata w'omwana nti nokwatagana naki n'omwana. Yes, naye ate tojja kulumba mwana omwana ayambadde na shorts ali mbigere talina na byamanyi nti ate simanya genda okwatagana na taata. Ate n'omwana naye embeera gy'ateekawo influence. Kati omwana asobola na taata okunywa emmindi. Tasobola. Kati lwaki oyagala nze mugaana okunywa emmindi? Ne bagamba ne gw'ozadde agikuba n'ozina. Kituufu ng'ayagadde omukaka naye gwasooka okukaka n'ogizina mpaka. Kati omukaka nze Gala katontegeera butegeeza. Anyway nga tetunnafaana eno osobola tunyumizaako kiki kyotuteekerateekera mu ndongo ekiri mu ffumbiro eyo tusomolereko ku byama. Nina akayimba ne Nina Rose Kajja, nina akayimba ne Kid B, nina akayimba ne Fatin Kebongo, nina music nina olimba olupya ne Kayamani uno baluyita Bottle Shape luli ku YouTube luli mu kutrendinga. Nina olimba lwa Mama luli mu YouTube luli mu kutrendinga. Zonna ziri mu lulimi lwewaffe eri Runyankole Luganda Luzungu. Otabula. Kigendererwa ki ekiri awo? Nagambe Grammy n'okusingawo. Golabika tobitegeera bigamba naye ojja bitegeera. Njagala mbitegeere kuba siibitegeere. N'oli andaba tajja bitegeera. Ate oba tugenda na musamba emigere bw'atakkirize. Muli n'eggaali? Gwe musajja. Nina yalina okuba nga alina eggaali. Ani? Legendary Ray. Ani Legendary? Terera. Anyway kunga abawagizi bagende mu show ya Ray tuve wano. Koze eri nakuza mwezi mmeka? 10 May. December. Bade May 18. Kansoke ya Fefe. Nakuza mwezi 18. Tugende wa Fefe busi kujahazi pia. Oyina soka nabewa mmwe. Abewa fa bamanyi. Bana Uganda bonna bewa fe. Goodbye your point no. That's the goings of tantegeera nze bigamba bigamba. Nkutegeera kati ndikula yino. Tusoke wa fe. Kati njogera kubewa fe. Nakuza mwezi nga 18 tugende wa Fefe kujahazi pia munyonyi. Tugende tumuwagire Badman yo yayimba bulungi pap. Then enakuza mwezi nga 10 May tugende Rugogo tuwagire. Mu bulumi obw'ekitala agenda kyogera. Tugende Rugogo tuwagire Nobert Events ne Rage. Omuyimbi ali omu Nobert Mutegesi. Ate Nobert. Lwaki Rage toyogedde manya ku gundi ku Fefe toyogedde Mutegesi. Fefe talina Mutegesi. Ye Tegesi. By the way Fiki bamukutte tetuyinza vaana eno. Kigaza chali wange is my big friend. Oyina information yonna gye wawuliddeko ku mbiwulira. Embeera eri etya? Mbiwulira ate lwakuba kale nga bw'omanya awamuwe tuba tetunafuna powers kugezaako kusolving ensonga ezimu naye nange n'abantu benagezaako contactinga basobola okubaako kye bakola nze ng'omuntu. Yes, so tetuyinza kusanyuka ku lwekyo era n'abasanyuse muno simanya mwe muli babiki simanya bikimbu musanyusa olw'okuba biri
mubeeremu enkya yeggwe okitegeera bajuzi batwala bini si bwe kiri bangi bazze babakwatira yeeyo ne bafana bamukwatira ate bamukaliga emiggo mugenda temumanyi mateeko bamalala gammwe mwamanyira Uganda nti Uganda osobola n'opaakinga mu edda tetulya byebimu kiringa bw'onosanga omuntu wano ng'ali mu kulya kapa ogenda mulekaawo ng'omulabi agikuta agigyeko omuntu atandise ogirya ogenda kulwana kati byebimu kati ffenaffe tutuuka eri nga bo tebanywanja ga oluusi nga bo oluusi tebalya akakoola naye nga mumateeka mulina okukatwala katono nga yeyaze kaluma nga tetamanyi nti akakoola ako bakataddeko emitendera bwegityo kitegeera tosobola kugumamu yes oba tomanyi kugambye nti nga nawe bonosi kati omusanga ng'ali mu kusala kapa nange kyenakubuuziza tosobola kugumamu n'agirya Vale, oli mu federation? Naliyokko. Kyekyakuggya mu federation? Teri makulu. Balwanirira copyright endongo ya mweterere mutandika okulya ku biyiiye. Ogambe. Sensewo. Balwanirira toyagala copyright ku biyiiye byo. Oyagala nnyo omwana ennyo bw'omwagaza ati nga siwo. Mpozi ng'ongamba ati ali awo naye siza kuteebereza beyond kyendaba. Neraba lugera. Kati nze kankubuulire. Sente eza federation. Za Kenzo na Shiba na Uncle Paraso. Mbagala Baganda. Nanga mulimu abayimbi bangi. Mbagala nnyo Baganda nange naliyokko. Novaayo. Twali omuceere. Batu amateeka ali obumonde bwe bateekako wali. Ne bubbi abakuwa bambi. Gwe ki ekyakutwalayo ky'otalabayo n'oddukayo? Sente ezo ate gatega twagala sente. Ekitegeeza federation teri for the good of the music obe muli ku sente kati federation nze njiraba bwenti. Federation bana abayimbi abanene abasatu abana abatano 10 bagifuulanga opportunity kubanga already bakimanyi nti abayimbi abasigadde abali downground tebafunanga okugeza waliwo abayimbi bangi nnyo nga bali mu ghetto yonga yandifunye omukisa ogusinkana Kenzo nga tamanyi wagujja ofuna bulungi kati bali abasatu abo abalimu n'oyo n'abalala bakibala nti bwe tukola akana akabondo tusobola okusikiriza bali kubanga already tubatereddeyo ne position basobola okukola ki otusanga so yensonga lwaki osobola basanga nga bangi ofuna bulungi naye ng'era bali bekugambya akabondo era be bafuna akasenta kwate nga naffe tukaagala temunakagalira eno mu Gaza nga ate tutya bakenzo olose tumina kati bwe mbasigenze ku federation kinjijjako okuba omuyimbi tesobola teri alina nsobola kujjako ddembe lyeri Kenzo tamanyi simanyi oba kumanyi saha bamuweereza oba naye tamumanyi basooke baweerezeyo King Saha ku sente oba Kyagulanyi tumanye nti buli muyimbi kimukwatako tibalwanirira ffe oloza balwanirira ki beerwanirira bokka bali ku mbuto zaabwe bagala faana n'omwana eyagambye nti mu kya copyright babadde mu Nyamutoolo ne mukakkana nedda Nyamutoolo akkirizibwa era waddembe okubeera ne Kenzo kiwulira naye Kenzo si waddembe kubeera ne Nyamutoolo lwaki Kenzo ali forced by the conditions osobola tubbirako lwaki tetubasiibula Vale tutere tulabe ekiddako mu ggwanga lyattu Uganda osobola obbabaako akagambo kobasabika ne tubeerekereza njagala mugende muwagire Regi mu bulungi mutima mulungi naye nga sinze ndagidde mugenze ku diiru zammwe ne pulaani zammwe ate ku biiru zammwe nfuna bulungi bampita Vale Music ndi wano mu Gaza Swiss Monster strictly of course mu supporting mu za YouTube zanje mu sharing nyineho music musya mama hello bottle shape and so many songs as well that is all now natwayo ka concert kina bawera gwe chi osoka wako oba osoka wano mu sente oli ku police za misango osoka wako oba mu sente inze Uganda soka Uganda osoka mu Uganda soka Uganda era bwe nve Uganda eddako Kenya East Africa tulumbe okay basabo de banyabo embeera bweto bwetambudde ye gundi bwatyo ebigambo byewabisengejeza so weba bikunyiziza enamba ze weziri ku social media handles ze osogenda ku TikTok n'omwemula buli kivumu kyo aneda weba bikunyiziza bambi tuyambe byetwogedde kasitowulira nga bikunyiziza totusonyiwa kola ebikwatako mubeere bulungi Mukama Katonda omulungi abatukuumire tusisinkane erugogo ku show y'omukulu amanyikiddwa nga Regi ne Fefe ng'omukulu wagambye bye bye Export TV to the world.